kati angamba nti naye Brenda lwaki teyangambyeko jukiro naliwa awulira. Okay, thank you so much guys for watching the channel. My name is Morris Jordan Kawesa, a straight out of Almark Entertainment. Unaku lwalero nzize abakulabula abakusaba kakubere kusaba tekugenda kubeera kulabula. Nsoko kwebaza aba customer bange abampa surprise. Mwebale nnyo mwebali ddala kubeera nga mumpa surprise ne munesiga ningina ne surprise nga abagalwa bamme oba your loved ones. Mwebale nnyo mwebali ddala. I appreciate your support. I can't take it for granted, of course. This is Morris Jordan Media. Jongera kubajukiza nti no oli ku Morris Jordan Media otomuwelezaawo bamuyita Morris Jordan Kawesa Munamasaka omukukutivu. Era the proud Masakanian, the proud Luxurian, the proud aromatician. Mwebale kakati abampa surprise ezenjawulo nsiima era ekyamazima nkyetaaga abantu mujje abampa surprise. Ayagala okumulikira surprise. Number isimu eri 0763 855 400. Nina surprise gye nakola saagiteekayo. In fact saagikola kuba twalikodinga olugendo lwonna nga bwe twali tutambula okuva ewaka kuyingira kugula bintu kukola ki tetwagiteekayo. Surprise eyo yali ya last month but one. Bwengamba last month but one kitegeeza yali mu January mwenali nno gikolera oba mwe nagikolera naye saagimalaako era saagiteekayo wano. Kuno kusaba kwange eri mmwe mwenna abampa surprise. Surprise eyo yali ya muwala ng'omuwala oyo asurprisinga boyfriend we. Naye ekisooka nze mba mutume baba bantumye ne bampa nti Morris genda osurprisinge gundi ne gundi, ne bampa amannya ne bampa ekifo waabeera ne bampa oluusi n'ekifaananyi kye oba si ekyo kale yesu nfuna ekifaananyi kye but nsindikira ne tubeera nga tusigala tucommunicatinga nti otuuseewa nti ntuuse wano ndaba weyoona embadde bwati ne bwati oba oluusi ntukuba video call ne mumulaga nti ono nagamba nti oyo then negendawo oba oli awo nampa erinnya nampa n'ekifaananyi nze ne mubuuza mu kitundu ne mulengera nti yooli nengenda ne mukolako. So kino kyali kitya omwana omuwala ampa ebintu angamba Morris nsaba ogenda onsurprisingirako ku boyfriend wange. Tukola olunaku ampa sente ze zonna bambi mukazi wattu tugula ebintu tumala okubigula ntuukayo munoonya yali nowala yali Mbalala boyfriend yali Mbalala era twavuga kuva kuno paka Mbalala gye twamusanga. Ayi ntuuka ku Gayi bamunengeza nti yooli mulaba ninda bino wajukira yali aŋŋambye nti kwata buli kimu kuba of course mba nina okukwata buli kimu naawe olabe reaction. Omanyi reaction eyo ng'omuntu kyakagira kati that first reaction omuntu aba ajagala nnyo alabe omwagalo amusurprisinze atya kitegeera. Kati Gayi tumulengera nti yooli ngamba kyali wange ow'omulere kamera kweziri ngamba kyali wange ow'omulere atandika okufuuwa omulere. Tugenda situdde keeki situdde ebintu byonna ebimu twabireka mu mmotoka kuba byali bingi. Kwaliko mpale ngatto byali bingi kuba Gayi oyo baali bali mu kuzimba oyo Gayi
ngali mu kuzimba ne mukyala we yali Kampala nga Guy ali Mbalala kati nga balina we bazimba so yampa ebintu bingi mu bintu ebyo yampa mwalimu no sawa cement mwalimu ne material kale azimbisibwa so nenga Guy mbu yabadde yamugambye nti sente zimuweddeko talina sente kati nayagala mu surprising ne building materials aberenga muwuddeko okuki okuzimba munange tufuba omulebe atandika omwana nkwata ebintu nkwata nali nkutte keeki nakwata keeki nenkwatako ne baga eyalimu engoye guys gujukira nze gwe mbataddeko amaaso buli wadda wenzira ntuuka ku Guy ambuuza nze bane ekyovolaba nze siyagala oba sinnakyagala bino betugenda nti nno osurprisinga muntu nti omubuuze nti ani akuwadde nali sibyagala tuuka ku Guy ali awo yeebuzaabuza nga bwomanyi kala yali surprised of course naye nga tamanya ani amuwadde bintu tumusurprisinga tukola buli kimu tutuuka Guy ategeera nti kati surprise kituufu yange tumugamba aja accepting omwala ali ku ssimu awulira buli kimu si video call naye nga kuba yaŋŋamba nkubira onteekeko bwe simu ogiteeke mu nsawo jjukira bw'ogiteeka mu nsawo bw'ogiteeka wano oli aba awulira buli ekigenda mu maaso wadde nga taliiwo wadde nga tali mu bbiraba but aba awulira buli ekigenda mu maaso Guy Demba ali nja kugerako erinnya limu Demba ali bamuta Silvia kati nga Guy ye tumwebaze kati tukola buli kimu awo jatetetere akkiriza asanyuse abadde kati bwe tumala mugamba amuteebe samugamba muteeba kuba jjukira nsibyagala ambuuza bivuddewa mugamba wa girlfriend wo nti banange yeebale girlfriend wange yeebale biki byasanyuse kati aŋŋamba nti naye Brenda lwaki teyaŋŋambyeko jjukira ono aliwo awulira awo nno ne gatandika okugira okumyukamu ono ye Stella sorry ye Silvia kati yayogedde Brenda guwunya ngamba nkoze ntya ane buzabuza mga nawe si Brenda kati gayinze mubuulira ngamba Silvia girlfriend wa Silvia bali na mukuzimba omanyi waliwo bino ebintu bya girlfriend boyfriend ne waliwo step gye muba mutuuseeko nga mutuufu developments ze muli mukola tezikyali just ya girlfriend boyfriend nga zivuddeko kaawo zambuseeko ku ddala nga sinakindi wadde temunneewasa nenga ziri mu category za husband and wife kuba mutuukira okugula matiriyo kale mutandisa ebintu ebyo byokwezimba nti nzikiriza yes nze Morris nina poloti yange naye sinagiteeka mu kayumba nina girlfriend wange n'agamba you know what tutandika okuzimba yagula matiriyo n'agula obusawo bwa seminti n'engula amataffaali n'agula omusenyu n'engula buliti tugizimbye paka ku whole plate awo mba muvudde mu boyfriend girlfriend boy oyo demu aba serious ate relationship aba serious Guy n'aŋŋamba nze Brenda gwe mmanyi ne mulaga ekifaananyi ekya Silvia nkimulaga n'aŋŋamba ono simumanyi n'aŋŋamba simumanyi
jukira ku ali awulira ali Kampala omukazi namala n'ayogera kuba yali munsawo nga kwali namala n'ayogera namwita hani nze Brenda Guy n'agamba gwani kati ndoza yawulira eddoboozi n'alitegeera nti ya Sylvia kuba yes teyabuuza gwani yawulira eddoboozi n'alitegeera nti ya Sylvia n'amugamba Guy nga yayogera nza oba just being oba what kuba Guy yali frank n'amugamba nze sikwagalangako nze gwe wajja n'oŋŋamba nti oyagala onyambeko kino na kino na kino na kino nange nenzikiriza but I never fall for you. Guy ne yekyangaawo Guy ne yekyanga n'agamba nze siyagala bino bintu mukwate n'ebintu bye mumbizeeyo biba byebyo mukwate n'ebintu bye mumbizeeyo demu yakanya kuba miranga bannange naawe Sylvia nonsonyiwa n'omwami tumwebaze sogedde manyaga mwe gakubi amanya gaba client sigogera naye sogedde gakubiri kuba Sylvia banji in the worldwide bazi tumwebaze nabo banji so lwaki njogedde ekintu kino njogedde so era eventually omuwala yatugamba muvuge ebintu mubikomyewo ne tubivuga ne tubivuga ebintu ne tubikomyawo e Kampala naye mu mitwe twajja twebuuza abawala kale n'abasajja si bawala bokka n'abasajja relationship world eno eragawa kubanga demu yakaaba demu ng'akaaba kimu ng'agamba ntaddemu sente zange nnyingi ennyumba tetwagirabako bati yagamba ennyumba eyo ngisitudde kugijja wansi paka ku plate waggulu ze ngisitudde kuba waliwo n'akasawo ke yali atuwadde naye tetwakasumulula kuba tetusumula bintu bya client okujjako nga tugenda kino kisumulule naye ne twakamuddiza naye mu kukamuddiza nga mu kasawo ko mwalimu miliyoni ezo 4 nga yatugamba busima yali agenda zikozesa ki waggulu ku nnyumba kati oli mu kuteekamu ssente ezo zonna oli mu kuteekamu ssente ezo zonna sente z'oteekamu are you sure omuntu gw'oziteekamu omutima gwe guli ku ggwe are you sure omuntu oyo ddala yes oli mumupakira ssente yes ssente ozirina yes toyina naye weerekereza oli mumuwa katono k'olina gw'omanyi oteeka mu bbaawo kituufu bbaawo mutima yamanyi nti bbaawo demu yakabanga kimu ng'agamba sente zange n'obudde bwange bwammalidde ate ng'era si yeyo yokka nakolako ko surprise yo saagikola saagimalaayo kati mbawuliddeyo eyo nagenda nitubivuga nitubizza eno endala era naye client wange yali client wange Valentine ene wedde nemwe biri mu love world mubimanyi nze by the way mbadde sibimanyi nnyo omanyi bw'otabeera nnyo mu bantu gw'omanya bibyo ne kati mmanyi ebiri mu love world era njitegeera love is not easy loving someone is not easy era bw'oba olina patinawo ng'omwagala nga naye akwagala ebyaddala
You are blessed. You are blessed. I testify you are blessed. Ono naye nali ngenda mu surprising yampa surprise ku 14. Ankubira ngamba Brandon yampita yampita Brandon. Brandon, how are you? Konze ndi bulungi. Njagala surprising ko boyfriend wange konze, okay? Nakoze omwezi mekanga, nakoze omwezi 14 ku Valentine's Day. Konze right. Valentine's Day naina birthday gundi surprises bili. Emu yeje natwala eri eyiganga gye mwalaba nga nkole yeyiganga. Mama oli yali nga surprisinga mama we yo mwala wa Saudi Arabia. Yali surprisinga mama we, atinga mama we almost sister wange kwana yedira fumbe na inedira fumbe. So yeyo kati yo kubiri yali eyo boyfriend surprisinga, I mean girlfriend surprisinga boyfriend. Ankubira twogera mubulira sente tu negotiatinga buli kimu kigwa. Nze ninze 14th ngende nkole surprise. Ku 12 nga 12 agula ebintu byonna abimpa. Bintu binene okutwala. Agula ebintu byonna binene okutwala. Ampa buli kimu, ngoye, ngato, yangulako n'engato bambi. Yangulako engato peya 3, musonso ne sneakers 2 nga z'amaanyi nga nnungi, sente z'amaanyi. So yateekamu sente, yateekamu akasente bambi akawera akalabikira ddala. Kakati byali bipanga 12 kati nga 13 agenda ewa boyfriend. Ng'ekimutwalayo akonfaminge. Bazali agenza confirminga boyfriend agenda kubeerako wa agenda kuchakalira wa bichi kati ndoza bo bali bakoze eddagundi yawe ngo omuwala agenda waabwe mu kyalo. Mwala yali wa wasimanyi nize yangamba agenda mu kyalo. So yandekera buli kimu mbikwasaganye surprise ngo omulenzi. Kati 13 agenda yo bogeremu amconfirminge ogenda kubeera wa bichi na ndi wano kali kati ankubire ngambe, you know what, boyfriend agenda kuira mu kifo ekiti ne wekiti agenda kuba yambadde bwati ne bwati 14 ku macha simu nga jinkubire. Ebisajja mbwa miranga kunza atogubadde nga Morris mulimbwa, Morris abasajja mulimbwa, Morris abasajja muli bisirani, Morris abasajja none chumukuli myaki ki angamba yagenze wa boyfriend we nga 13 ekiro. Boyfriend yali ya ma girlfriend ekisumuluzo kyawaka. Naye ng'essaawa boyfriend zakomawo okuva ku mulimu zakomawo waka girlfriend azimanyi. Girlfriend amanyi saawa olwatuuka girlfriend nga yesitula agenda alabe boyfriend. Amukemekeme just kumukemakema kumubuuza wanaabeera nga 14. Olwatuukayo yagenze okutuukayo. Guess what? Yasanze wasibe nga kiraga boyfriend alaka tannadda. N'ayimirira ku lubalaza amulinde. Kati jjukira omanyi bw'oba single oba kali tonna wasaye bano ba girlfriend abajja kukyalira. Girlfriend yo ebiseera bisinga naddala ng'ali permanent nga jjajjawo ba neighbor aba abamanyi ate nabo baba bamumanyi nti girlfriend wo. Kakati abeeraawo alaba abeera awo anyumya ne neighbor nga bw'alindako ono. Kumbe kubanga wali yasanze waggale kati abeeraawo anyumya ne neighbor. Kati abeera ku neighbor anyumya amanyi wano waggale
boyfriend tannadda mukubera nganyuma ne neighbor kati ne neighbor atendoza talina kye yalaba nga boyfriend yayingiza gwago boyfriend yakomawo sawa 3 nitwaziweze 4 5 kitundu tannadda yebuza omusajja ono ali luddawa ziba ziyingire 5 awo mekaawo banyumiza ku lubalaza ng'ayagala alabe ng'ono akomawo olujinga lweggulira munda tititi aggulawo muwala yasooka ofuluma bannange missed you nga n'omusajja afuluma ng'omusajja owedde ali munda anyiga ddenge ng'omusajja owedde ali munda anyiga ddenge boyfriend girlfriend yechanze akabya amaziga wolololo gusajja gwe bichi bwatyo naye obufumbo bwe bakoma naye yangamba Morris nze nalwala mubuuza kati ebintu nga ngamba nti ogira obisigaza nenkuuma ebintu omwezi ne guggwako ogwokubiri yabinsabye guno ogwokusatu nga gutandika nabinsaba ebikalu sente nangamba sente zisigaze sente nezisigaze kiddayo ku kiri nti oluusi ffe tuba tulowooza kirala gezaako oba okukemaakema munno omanyi peesi kwali that's live vibe for you. So nsaba mwenna abali mu relationship guys mubeere so careful about your partners. Try as much as you can okumukemaakema olabe whether you're on the same page. Era naye omuwala yakaaba nga ngamba Morris ntaddemu kingi, Morris mutaddemu bingi, Morris yayina bwali, Morris nze muzimbye, Morris nze nkoze ki, naye ennyumba nze ngisasula. Imagine ng'omuwala akyabira namba za ddebe naye nga yasasula ate ennyumba ya boyfriend. Kyokka ate ennyumba gyasasula ya boyfriend, ate boyfriend aleeta mu bakazi balala. My God, oh God. Anyway, yeyo love affairs or relationship. Well, thank you so much guys for watching the channel. My name is Morris Jonas Kawesa, straight out of Almanac Entertainment. Njagala nnyo nga mweyagala nga mina love eyaddala mwongere okundetera surprise 0763 855 400 0763 855 400. Mulete surprise, tukole surprise. Morris Jonas Kawesa, straight out of Almanac Entertainment. Mwebali nnyo kulaba films zaffe abali ku Trust Films, mulaba Customer Care season 3 ne Damage season 1. Ate abali ku LM mulaba Luxury. Mwebali namwe mwebali ddala. I'm Morris Jonas Kawesa, straight out of Almanac Entertainment, and have a blessed night. Please be careful about your lovers. Be careful when you entering this love line. I love you so much and have a blessed night. Ciao, ciao.